Ne program kitya nandiyagadde obbaako ka video kenkulaga akabadde katambula nga ka training ku social media platform ez'enjawulo ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo tebiggwerayo ddala ate tebikoma ku bantu n'ebisolo animals ebyewuunyisa bingi nnyo ngenda bba nkulaga kano ka video bagenda bba bakakuteerako ku screen yo osobole olaba embuzi eyo gooti yennyini bwewuuta soda. Can you imagine? Nemalawo eccupa ate soda mutegeerera ddala ono kati sina mbuzi muyita kisimanyi nakumanya engeri gyo embuzi gyekwata eccupa newuunzika erabire ddala nti bonna buweddemu eba atetegeera kikyekola. Laba nemalawo eccupa endala nekasuka nezawali nebaka eccupa endala nebaka eccupa endala newuunzika eba gwabadde mukolo ne bateekaawo oba gwabadde mukolo nga guwedde bano abatamalamu busoda ne bateekaawo naye ate ne neewuunya n'omuntu wa recordinga. Twagadde nnyo okukola content oba tugambe ne tukisussa kino ekintu ekya content oba tukyagadde nnyo omuntu buli walaba ekintu kyonna in most cases ne weebeera nga mbeera yeetaaga oba nga mbe kukomya yasikayo busisisimu ye n'agamba mbakutte ngenda ka recordinga ngenda fuuka superstar ngenda ka postinga. Naye ate lwaki oba olaba embuzi eri ku ccupa mmwe abantu ze muva okunywerako n'osigala ng'okutte essimu o recordinga. Naye owange byawuunyisa tebiggwaayo mu nsi byeyo byonna byewuunyisa recordinga n'embuzi enywa soda byonna byewuunyisa. Naye kate tukyagendera ddala maaso nnyo